tukwanirizako nateera oli ku program da Talkback Show ate nate tukomyewo sikoze nzeka ndine munange agenda kuba yeyanjula gye muli sebo osiibye otya? Siibye bulungi. Osiibye otya? Ndi bulungi. Katonda akyatukuumye tumwebaza. Amiina. Oyanjulira batula batugende mu maaso taata. Amanya ga bulijjo bampita ku Zoranks Kawandula bigambo musajja ateeri antama mu Namasako mu Dilibada ennyumba 10 okuva mbeera nga ese ekyo kitegaddwa abakyala abalinanyawo self contained mu kimu kisanga munze kagawandagaza rasta ate kubya drug and some boy omusajja atamwa kantu 227 straight away tuba twatuuseeyo dda Kawasaki. Man wali wangano nyongedeko eddala. Okay. Wizisoni Pro wendi wano nange atenga nange nja kwongera okweyanjula manya mangi gobadde tamanyiiko lwaliro njagala ogamanye era nga ngenda tandika bwenti mwagala olugambo seri manya malala Wizisoni Pro getugenda nago era nga okulisalako obuteeko ya mutwe oba obuteeluma lulimi bitawiruzi. Okay, onako lwaliro taata we wetujjidde onako lwaliro wano eri mutwe gye buli eno akyakwatiddwa akyaliteekeddwa mu custody. Ndowooza batugambye akyasoma Lunyankole. Simanyi oba syllabus bagikoze nga ya buwanvu ki naye ndowooza tannamaliriza. So tannaddizibwa mu bantu era nga bakyamukutte naye nga omuliro buli lunaku gwongera kwekuma mu bantu bata banazikiza bakyabanja eri mutwe kubanga ateebwa. Yuza twabadde awo ne tulaba ne famire ye muwala we ng'akaaba amaziga agamba asaba kitaye bamute. Si yekka n'omukyala yennyini. Omukyala naye yavuddemu koko ne kuwaya awo n'akyabukamuuko n'ava ku by'okugamba nti ng'omuntu w'anaagamba nti kati oba nina kwetowaza mu mbeera y'okusaba nti oba batuyambe bate omuntu waffe. Omukyala yavuddemuko nga bw'omanyi yavuddemu koko ne waya awo n'atabukamuuko bw'okitegeera naye ng'embeera naawe tenatereera omuntu ye akyakwatiddwa. Syllabus aleka nga bagikoze nga ngazi naye nga ebiseera bino bye bamukwatiddemu tukimanyi bulungi nnyo nti biseera bya akalulu campaign kuba campaign nakwetegekera akalulu kajja 26 esembedde nupu kino ekintu kyagituuseeko like mukuntu wabukwatibwa ndabanga ate mu mbeera endala nze gye nkirabiramu ate ndabanga ekiyingiridde obudde bwabwe bwakuba zi campaign tugambe nti edi muntu okukwatibwakwe bali bakyayita mu misango gye jasi nga tebanamumusayira busalizi lwaki bakikoze mu kaseera kano. By the way ebintu ebyo bibadde nga bijja bibaawo naye nga abantu ndowooza tebabiwa nnyo bogerako ne bogerako naye ne bakita naye ate kuno nalabye nga ekyatuuse ku edi mutwe bantu bavuddeyo oba tugambe nti akaseera kabadde katuuse nga bakoyeddeko ntuba kino kyabadde kyanjawulo nnyo ku bibadde bijja bibaawo. Ahati kino ndakyogerako nga Munnayuganda ate agala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kakati mu ttiimu y'omupiira ebeeramu n'abazanyi 11 abatandika ku first 11 naye tubeerawo ne kye bayita ba substitute nti omuzannyi omu naddala nga Declan Rice bw'alemala temusobola kugana kuleeta Jorginho oba Partey cause omupiira guba gulina okukola ki okugenda mu maaso. Kati akalulu nga tugenda kale mu kabindabinda nga tugenda mu kino kye bayita protest vote akalulu k'okwekalakaasa okivunudde mu Luganda anti mu Luganda kiwulikika bulala bayimanyi nti okivunule. Kaakati bingi bigenda tukolebwako bingi bigenda kukolebwako buli Munnayuganda togamba mu bye bino andi yeeyo kati omuntu gwe tulwanyisa okujja mu buyinza tolowooza muno jasi tulwana na chairman wa kyalo oba kale like twagala chairman w'ekyalo yabava mu ntebe. Buno bukulembeze bulamba government namba yagala okola ki okukyusibwa batekewo president omuki omulala. So kitegeeza bingi ebigenda okwapeningawo naye Bobi Wine yakugamba situka tutambule tebigenda tumalamu ki manyi tunosigala focus. President Museveni we yali mu nsiko nga akube emmundu bingi ebyamutuukibwako omuli bajjene tumwine bakuba amaaso ne gavaamu badokita Beesiga baali abasawo bingi ebyatuuka naye tebaapowa kubanga balina ekigendererwa kyabwe ekyokukyusa ebiseera. Gavumenti yali embi ey'Obote yaba omusibira mu ki
mubwa so bingi bigenda kwa peninga bingi bigenda tuka kumuna Uganda ne jukira nti bule kituka kumuna Uganda ne baba wa NUP ne baba wa NRA watuse kwa NUP no sanyuka jukira ekisolo kyonna oba omubbi bw'omuwulira nga ali wa neighbor no sanyuka bwana amala okubba ba neighbor ne bagwanga tawalina byababba agenda kumala jeewo oba ekisolo bw'owulira nga kiri wagundi kiri mu kulya gwe n'osanyuka manya bwe kiba mala nga tikyalina kyakulya kijja kulya gwe kyobola muganda yagera n'agamba sekabwaka weeyolera kekakuluma enteega oba entumbwe okategeera buladi ti bino webyatuuse okukwata edi mutwe n'abalala kati bikyali bya NUP byafuuse bya bannayuganda bonna nti nowa NRM alimu ensa ajagane kino kiri too much ate General Muhoozi CDF kye yakoze kati ekyo kyabadde kiralamu osanga abantu babadde babeera nga basirise naye abalinamu ku nsa bagamba no kati kino ekintu kiri too much kozi kino kye bakola bali mu kikola ku Munnayuganda okitegeera kubanga Abannayuganda bali mu bakola ko si lwakuba nti bazziba musango oba nfuna bulungi so eno embeera eriwo ng'akalulu kagenda mu maaso kana tetutuuka ebyo bigenda kubeerawo naye mwenga mwabaagala enkyukakyuka fokasi yammwe eriki nabye Muhoozi kuba kati abantu CDF tumuyite CDF nabye nga edi muntu akyabuzeewo akasenga tebanategeera kikyamutuuseeko tebanawuliza CDF General Muhoozi ebyo ebimu Kanyerugaba gemanya nga tebanakumanya kikimukwatako ekifaananyi ebitandika okufuluma naye ku bifaananyi ebyo beza byatambudde ku mitimbagano ebifaananyi ebyo byagendeddeko zi message omuntu yennyini yanga yaposisa ekifaananyi yabadde General Muhoozi ng'ataddeko message naye nga bwe naziyiseemu nze nganze message ziyabadde za muntu ng'ogamba omuntu ng'afulumya bintu nga wonagamba nti omuntu alina ku muntu ekiruyi message ziri nga ziraga za kiruyi otegeera kuba anjukira yawanise n'agamba nti ndi wakubafugaza simaba nkivunudde bulungi mu lugamba ndi wakubafugaza mu abatussa wansi abatujolonga nga mukwogera kwe alaga nga ekiri ekyawamu ndowooza abadde ategeeza gavumenti nti abajonga gavumenti eriko naye nga mu kukyogera kwe yabadde alumba nti nga asooka mu kisinde kya NUP nti mwaba aba NUP abatussa wansi ababa batujolonga biki kati mu mbeera eyo nze nabadde neebuuza like omuntu kati ng'oyo ali mukulu ali mu kifo bwe kityo okuvaayo nga nayongerako postinga kale ekifaananyi mu mbeera y'okugamba nti kale omuntu temuwambye mu mateeka mu bubi nti oba kale nti obutamuwamba mukweka muvudde muposisa ekifaananyi okulaga abantu ki ekiriwo nti omuntu kale mulamu tafunafa nti oba yakwatibwa bukwatibwa kimanye nti yakwatibwa bukwatibwa ddala nekugamba nti yaba yabulawo biki nga bulijjo batala okukwata abantu ne bababuuzaawo nga tebona kifulumye kimanyikiddwa nebabeera mu maziga abantu be nga bakaba bukaabi nfulumye ekifaananyi toyongera kyobako kyoyongerako naye ayongeddeko obubaka obutali bumu bubiri busatu naye nga bonna bukambwe nga amasigi ezo zonna zivunula kino kimu kya kiruyi nsuubira nti omuntu nga ali mu kifo ng'ekyo ekikulu kyakulembera amagye amalamba ag'eggwanga tosobola vaayo n'oba nga weewaana mu kikolwa ng'ekyo ekifaananyi kifulumye omuntu yalaga nti ali mu mbeera mbi teri kyaviidiyo kyogeddwa nti oba kino kye yakoze kye kyamukwasizza oba kitegeera yatunyiziddwa ekifaananyi kirabika bubi naye n'ovaayo n'oyongerako nga mu kikolwa eky'okwewaana embeera teyabadde nnungi era yasa abantu bangi bambi nga bakwatiddwako byonna badde nga gyakola Muhoozi kino yasusseemu simanyi oba nze akiraba nga nze naye nawe njagala ombuulire olaba Blood omuyimbi bamuta Elman Basudde ebiseera ebisinga yayimbanga nnyo ebintu bye kyobola bamwyitanga wannabbi weewaawo bamusoosowazanga nnyo kuba ekitiibwa ky'owannabbi kiralamu naye alina bwe yagambira nti yagamba waalikole ekintu okulumya gundi oluusi n'ofundikira ng'oyambe muki muyambe enkuba omusana guno gwaka naye gwaka lwa nsonga nti ekire kijja mu bbanga okulegamawo okutaasa omuddo guno eno kati omuddo bwe gujjanga omusana gusukka kuba omusana bwe gusukka omungi omuddo gutukesa nga gukala okategedde kati ekire kijja mu bbanga kisiikirize enjuba omuddo guno gusobola okufuna ki ekisiikirize kati enjuba eri bwetuuka ng'eraba talina weeyita kulaba muddo guno etuuka ekiseera neeyongeza switch nnyo mu kire kino kati ate obusiru enjuba bwekola yeerabira mbu kino ekire kigenda
kusaanuuka kati ako kawani ko bade tokamanyi kati kyebo kisaanuuka kikola amazzi bwe kikola amazzi ne gayikira omuddo kati omuddo omusana ne gwaka gutyawo ebiseera guba tegukyayina kyegulikyo gubonyabonya ku muddo wabula ate guguyamba buyambi kuguwa ki bugumu kuguwa bugumu kubanga olwedde gufunya amazzi kati gwetagayo kabugumu zosusse ogategedde kakati basudde watu we yayimba toyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'okubegeza ng'oyambemu ki nti oyinza okuba leero General Muhoozi yakwata Edi Mutwe mu mbeera yonna nga bwe yamukwata ne bwe yayagala byonna kubanga obuyinza babulina na buli kimu bakirina naye n'ovaayo okwewaana ate n'okomekeza ng'oweezaalidde ebizibu lwansonga n'abadde tannakukyawa kukyaye olw'okubanga kino kye wakoze so nti waliwo abantu oluusi abadde bakyakulinamu obwesigwa batukatamira bagamba naye kino kiri ki omanyi bino ebintu ebimu bya buntu olina okuwaamu n'ak'obuntu omanyi ow'ekitiibwa Allah yagamba omuntu atalina ddiini bw'obanga n'omuntu nagaze siina ddiini muviire kubanga eddiini yebikulembera buli kimu omuntu alina eddiini aba n'empisa aba n'ensonyi kubanga eddiini ye mulimu abamu n'ensa kakati bino ebintu bya buntu olina okuba n'ensa n'ogamba naye newankubadde empagira NRM naye kino kiri too much kubanga President Museveni yali ajja mbuyinza bino ebintu byennyini bye yali alwanyisa kubanga ku mulembe gwabwe gwe bajjirako wabula omulamuzi mulamba Benedicto Kiwanuka yali oya mulamba n'abula bwatyo niwabulawo n'omuntu omulala President Museveni agamba no bino ebintu kuba by then yali muvubuka nagamba no kati bino tulina bikumya kati okitegeera naye kati ate tulaba ate byennyini ebyaliwo bye tuli mu kukola ki kuba ebyo tuliko batunyumiza biki binyumize jajja baffe ne babitunyumiza nabo bennyini President Museveni n'abitunyumizanga tuba tubiwulira kale ate byennyini bye tukola ki bye tulaba tiguba vano weewaana noga Edi Mutwe nze mulina muyigiza lumunyankola ali mu underground yange biki so buli kintu kibeerako entandikwa neki n'enkomerero buli kintu Katonda yakiteekateeka sawa ya leero gwali naye lusobola okukeera enkya nga si gwali kati before nga tonnakola kyonna kyokola soka weebuuze singa bukya nga sinza ali kyekisobola okubaawo kubanga omuntu yenna ayinaako omuntu alina ensa afumitiza n'agamba no bana abantu kubanga Edi Mutwe aba alina omusango akwatibwe atwalibwe mu kooti awulirizibwe agguleko omusango either asasule oba asibibwe okategedde kubanga eyo ssemateeka bweragira nti omuntu akwatibwa essaawa 24 baba balina okuba nga bamutadde mu kooti ng'awozesebwa either omusango gumusinga atange omutango oba guba gumulemye omutango asibibwe ebbanga lye baba bamugeredde gwe obuzima yo constitution wekola ki wetugamba ne kati constitution y'eggwanga yakola ki abantu bakola be baagala kitegeeza kati kuno like makulu genfunye mu kyogedde kuno kusiba kuwamba okusiba police ejja example wano basobola okujja ne bakuwamba buwambi wano saidi wajja agamba excuse me sir how are you n'omuddamu Dubai police akulaga kadi ng'akulaze ne ID tolina kyogenda kuddamu okay where is your Emirates ID bosigadde wira kyagamba n'omugamba yiino n'atandika okunnyonnyola nga naye akunnyonnyola okakasa kute wa poli ne bakutwala ku poliisi naye bwe bakwata omuntu mu ggwanga n'abuzibwawo bubuzibwa tosobola okuŋŋa nti aba asibiddwa oyo aba awambiddwa era omuntu wamala ebbanga lya nnaku 5 nga talabika aba awambiddwa kubanga kale just in case ezo ennaku 4 musobola omukwata oba 5 ne mumutwala gye mumututte ng'olwedde yalina obulwadde bwe n'afa kati muba mugenda kugamba twale tumusibe n'afa ng'ate mwasuse mugamba nti ennaku 4 tuba tetumulaba so ye embeera eriwo Buladi naye ebiseera ebisinga binongera bikugamba ffe tuli bavubuka bato tetwagala kuvuma tetwagala kuvvoola yadde okujolonga omuntu yenna naye twagala eggwanga Uganda abasajja abo lye balwanirira bajjajjaffe lye balwanirira tulirivingemu nga tuli okay okategeera Buladi ng'ekikwata ku wa NRM kikwata ku wa NUP nga General Muhoozi ne security we waayitayo tuwawa respect ow'amagye bw'aba ayiteewo omuwa respect ng'ow'amagye ne lwaki tuluka okuba ekiseera ng'ow'amagye olaba nga talina makulu lwa nsonga yasse mukwano gwo wiruzi n'ogamba nti ab'amagye bantama batakyali wange so kitegeeza ow'amagye nja namusanga wali ng'afa nga nze nina omutaasa either muwe ku mazzi anywe muyiteko lwaki tulukamu eyo embeera abantu bakuuma ddembe twetaaga eggwanga eddungi
eririmu abasirikale ab'empisa eririmu abantu babulijjo ab'empisa ngazo omuntu wabulijjo sirina nsonga lwaki si wa police respect kati wa police namwatya respect ng'olwedde yakumenya ddamaceta okugulu nti mu mbeera eyo gyoyogedde nti mwenkwatagana nga ne waba w'amagye tomulinaako kiruyi tomulinaako mbeera nga ne waba ali mu bwetaavu osobola omuyamba ky'osobola omuyamba ng'osobola nonzijukiza nti edda newebyaba ebiro biri newebwabanga lutalo tuba tukimanya enkola waliwo enkola etera okubeerawo mu lutalo tibamayo kulumba abantu abamagye bamagye bokka nebawambako ebintu nga beetaaga tugeze byakulya ne babitwala ku lwampaka ne kati edda balumbanga abantu nga si balwanyisa babakolako bulabe basaba baba baza kulwana lutalo oba kutereza mbeera gye bagezaho olwanira lutereza nga President Museveni we yali waye mutwale mulye nenga si byakubakuba nti ate bakulepinga biki bakuyisa bubi embeera kati ng'eyo kyekiruma omuntu obudde buno kyekiruma Omunnayuganda teri kirala embeera nga tingeyo tekyalabikako ate kyekiweeri nti mubeera muli awo nnaku zizino ziiseewo muba muli awo muli musanyu ate mugenda kuwulira bino bibiguddewo ngera byonna bibi bisigala bibi ate namunaye gwe njogeramu naye nembako entuka ne mugamba nti kyova olaba ennaku zino abavubuka abaana abato abavubuka obuvubuka bwa mirundi mingi nti buvuka ku myaka 3 abavubuka n'abaana b'17 obuvubuka bwa ku myaka 3 ate nga balamu yakulya abavubuka nga ali myaka 5 kale ako nako kakulu okay mbadde nkugamba obuvubuka bwa ku myaka 3 nga tukimanyi nega lyogera n'olaba ennaku zino omwana ne wa myaka 17 18 ng'avaayo n'akola video nga olabira ebigambo byotamusuubira omuntu nababa nga badde musirise nge wawe bamumanyi musirise otayogera navayo nayogera ebigambo naye byetamuwa n'ogamba ye omuntu abamanyi musirise ayogere kumbe kwekyawa mabega kawe ennaku ezo 3 ndaba waliwo omwavubuka yavuddeyo ng'agamba tugaga kyenyina ino piki yange ya looni n'ensimu gye nkwata ya emukopa nsasula 13 buli lunaku wiiki mpayo emitwalo 6 mmeka nga ekimogezi ebyo ng'agamba nti nsazeewo njogere kyempulira ku mutima nango okuvaayo okukolesa obulimi bwennyira ku mutima nti kuba sina na kyabugaga kye nnina kino ya looni n'essimu yino ya looni wesisasula bagijjako bagikudisconnectinga nti embeera gye tulivinga nga bati bwagamba nti tulivinga mu mbeera embi ne kati mwongera kuwamba ate bantu baffe bino bisima kuwamba mwongera kutta bantu ng'omuntu avaayo ne yeekyawa ne yeevaako baana baba buto baabo nga talina nakwogera kintu kolako gavumenti naye nga yeekyayagamba babanzita balikye wekegera babankola kyebawekola babankole kale embeera eyo yeruma omuntu na Uganda obudde buneeno abantu bonna bavayo ne bayolesa obusungu embeera eri mu ggwanga Uganda njujukidde obadde oyogera wali nenjukira omuyimbi ono Ronald Mayinja nti yayimba oluyimba amayi bateroyisa obubaka bwawe mu nnyimba yagenda n'ayimba n'agamba nti muzeeyi mumugambe ebyatulwanya byazzeemu ebyamulwanya byazzeemu wageza n'okubona ku mbeera yogamba nti muzeeyi naye yennyini ng'ajja mu buyinza alina byalwanyisa okuvugwawo mu Uganda biveewo ng'ajja n'obufuzi obupya alina byayagala okuleeta enkyuka ennungi enfuga ennungi biki naye kati omuyimbi oyo yagavayo n'agamba nti byazzeemu since then kituufu nange ngenze mbirabako byaziddamu kubanga yagamba President Museveni ekireetedde Africa okuba obubi mu mbeera embi bakulembeza abeerembeza mu buki mu bufuzi mu buyinza nakola ekisoboka ebyo ffe tetwaliwo naye tubiwulidde buki kubanga olwedde ebintu byeyakola nga biri mu likodi kati tujja tubiwulira naye twewuunya twera twebuuza President Museveni yabaaki okuva ku kigambo kye kyeyayogera kubanga bino byonna byapeninzewo lwaki okubanga ebbanga ddene okwankubuulire tosobola kuba mulungi omu Bulaadi ekizibu ekiriwo kiri kimu nti President Museveni ayinza okuba alina byakoze naye ebbanga lyomala ku bukulembeze n'otandika okuleeta obukyayi ku bantu n'ebirungi bye babadde okoze batugesera tebabiraba mukwano kyokozana kyebalaba kati okiba kibi kyebalaba tebeerabira biri ebirungi byonna olaba omukazi nomala ebbanga ng'omugulira emmere ng'omulabirira mu mbeera yonna n'okolayo kibi eki kirika ebirungi byonna by'omukoledde kati omuntu yenna nga tonnayonoona tolinda kumala kwonoona at least vaawo nga bakyakola ki ogube mulimu omulimu gwonna buli bw'ogubeerangako tolinda kulowooza mbu balimala kunfuula manager bw'olaba ng'okozeeko emyaka egi naye nga babadde mukyalina enkwatagana ne mukamaawo bwe kiba kisoboka kyuka lwa nsonga lwo tayimu y'okuvaawo nga tebakyakwagala nga bakuwanda lulusu kati vaawo nga bukyali era nze bwenkola nze nva ku mulimu oluusi nga batyanjagala nenvaawo lwaki
mmanyi waliwo time agenda tuuka nga tebakyandabawo. Omuganda alina olugero lugamba nti wova toyombye wootera okudda ate nga mulamu bwe tulivinga muno gye tugenda tulambula nga tugende empola tugende empola kakasa nti olugero balugero nga lubistandinga tugende empola. Sawa ya leero Donald Trump ye president wa America yali bamuzaako buzza oba bamulemezaako yaddako buzzi. Omuntu bw'ovaako mu bulungi odda okategedde nti President Museveni we yalivuddeko mu 1996 ku lw'ebirungi bye yakoledde Uganda ng'azzeeko akoze Vagalanda yali baddadda bakuwa okategedde. So si lwakuba mbu twetaaga ntebe ya President Museveni ffe gituulamu okitegeera naye ebintu ebigenda mu maaso okuttibwa kw'abantu okuwambibwa kw'abantu embeera eri mu Uganda nga bw'ogiraba si embeera gye twandyagadde owangaaliramu kubanga ffe twandibadde tuvaayo kwogera ku bino bintu byandibadde tebitukwata nako ffe tuli bagetto tuli bayaye ba ku street naye batwetedde okuba nga tubyogerako ng'abantu abaasoma. Nina munnange wano muganda wange natukako olumu nemubuuza waki twagala kuddako yuka kyajja buzi nenkimubuuza nga ndaba atutte ebbanga ddene si ebintu byabeera awo n'ayogolako oba n'okunyumyako nti oba njagala kuddako keeka nemubuuza naye muganda wange lwaki gwanga wali kyawa waki twagala kuddako ka naŋŋamba muganda wange nze mbeera ngenda nentuula awo nenkubakubamu obufaananyi byonna nga bigatta jasi okukola enlightenment mu ki kyengendo feesinga nga nzizeeyo naŋŋamba nzolaba maliriza byonna byonna nga mbaze okwerowooza maliriza ne ŋŋamba sina kyenjagaza Uganda kuddayo kanjira nnindamu kanjira mbeera ku Holland naŋŋamba nkisooka ekisunga mumutiisa Uganda muteriisa ekiwa nti naŋŋamba Uganda nti omuvubuka oba omuntu yenna kale temagamba muvubuka njogere muvubuka kubanga bwe batera nnyo okwagala obambi obutenyigiriza bulamu nti ekiro kye kimulemesa kutambula okukola byayagala kukola nti oba atye bweru biki oba kitegera nti naye Uganda nti ye yaŋŋamba nti sawa eziwera 3 bw'otambula Uganda bweru oba ku risiki otagwa mu babbi egenda kukwata agamba oli idoli bw'otagwa mu babbi ogwa mu poliisi bw'otagwa mu poliisi ogwa mu banyazi oba abantu b'ekikola bo kyonna kubanga Uganda omubbi mutemu Uganda bw'otagwa mu basirikale ogwa mu baki mu babbi kale Uganda tekyaliyo bagamba ate nyinza okugwa mu babbi ate nengwa ne mu batemu Uganda kate waliyo abantu bamirundi emeka babbi n'abasirikale kubanga abatemu be bamu be babbi kuba teri mubbi agenda kuba akulekerebulamu Uganda kale n'abasirikale bennyini babbi lwansonga omusirikale ye muntu akwata natoka wapi n'omugamba kwa kazi leta litambulise wako n'obireeta ndaga muntu n'ogimuwa naga chukua zote nojjamu obusente bonna n'abutwala n'omuga afande nva kukola siina musigazzaamu bibiri nti bireete sinywe sigala okategeera n'otunuulira embeera ovasita ova kuyiribo musajja atukuva ku makya bwedde onoonya akawogo kaganye ofunyemu 10 ezo twali abadde ogoba nabo bagende bafune ekyokulya owonya ababbi b'oku5 kwawempe ku5 oba okkirira bwoti nosanga ate abasirikale ne bakkuba omukono ekyaleetesa endagamuntu kyeki mbale baleeta endagamuntu omuntu yenna bw'aba n'endagamuntu bamusanga n'alaga endagamuntu ng'olaba ali mu kiganda lwaki oba omukwata wabula mugambe weegendereze esaawa z'otambulamu ki mbi kubanga omusirikale kimukuumisa ekiro kukuuma bannayuganda na bintu byabwe talina kirala neggwe ate osanze mu kkubo 8 nkunyonyodde gye nva nina n'ebinkwatako nkulaze ndi mwana wa mu Kiganda ate nkwalidde na mu Kiganda ate n'oŋŋamba nti ate leeta ssente zena ze nninamu 10 zange 3 ate ozitutte nze nina abaana bange nina nsasula n'ennyumba ozitutte abasirikale baafuuka nabo bayaayi lwansonga akasaala baba wakasaali kati nabo baasala okweyingiza mbana Uganda kati ye embeera ye Uganda bw'otagwa mu babbi ogwa mu basirikale kana nenaku zino waliwo kyeyongerako n'okweyongerako kale enaku zino kali 2-3 nti wona abo boyogeddeko ababbi oba abasirika baba bakwasi b'amateeka ogwa mu ggaali waliwo ebitundu Uganda nga byo omuntu abeerawo ng'akimanya sirinnyayo obudde we buti sitaagalirayo kati kyonna kiri awo nti omuntu ajja abeerewo Uganda kati tugeze abaana bave eno ku kyeyo alinamu akasente kazzeeyo kusakala kuwummulamu ajja kubeera waka talina budde bwakwetaaya ebbala agitya nti bala banyuka kiro agenda kuyita mukuba nga ayagala kuddaka afune obuzibu
Vochegera anti omwana kati amalire no nagamba kanja kalire no dembalina yagenda mu bala yagajja genda buno kali ne baza no kuzino bataka ne swimming pool ajaga kunga ku mazzi ajja genda buli kimwe ina wono tibangate bamone gana kukola kya kulani budde bukyane ngobo esazeho kukesa kukubo kesa kasoba ngo ina bitambuliso byo kati embere yo esiba n'abantu ku kyeyo Ingereza kuba kyo bokka nesina bokka n'abantu biri mu Uganda bonyine beba kanga nkoko embere yo embere eruma abantu tokola byonna bikolebwa nti omuntu avaawo abeerawo n'agatta ebintu bingi n'agatta ebintu bingi muntu ebijja bibaawo n'agatta nga talina mirembe mu nsi ye nti alina limitisi bino talina kikola kino talina kikola biki ebyo embere ekyo abantu bagibeekyawa ne bavaako bebagala bikyuke ensi yo n'ogiraba kati kankugambe mu nsi yonna ensi ekuneekula oba ensi ekulaakulana erina okubaako ne limiti abantu we bakoma mu biki bye bakola nti singa Uganda etuuka ku serigamba nti ebbaala teri bbaala etandika kukola ssaawa 6 ez'emisana obudde buba bwakunoonya ki ssente okategeera mu budde bw'okunoonya ssente ntumanya nti ate ebbaala tesukka ssaawa 9 buba budde bwanca bwagenda kukola ne tukimanya nti kale ebyo ebintu obiraba biyamba eggwanga okukula lwa nsonga nti omuntu anaagenda mu bbaala agenda kukyakalaga by ssaawa 9 nina okuva mu kirabu ngende nkole okitegeera olwo yeetegekera yes nti mukola ebbaala zikola naye zirina obudde naye okutambula obutambuza omuntu mu kkubo kubanga ensi abantu bakola mpaka ku makya okategedde abantu bakola mpaka ku ki tosobola basanga muntu mu kkubo ng'atambula n'omukola nti gy'avaawa kubanga neyagadde ebbaala ku ssaawa 9 alina okutambula okuddewa ewaka okategedde so singa baleeta amateeka nti ebbaala bwe ziba zikola zirina obudde kwe zikoma ebyo ebintu biwulizikika ne bakugamba nti amabaala si buli wa muntu walina obbeerawo ebbaala okitegeera abo basajja balina akawaani ke baasiba bannayuganda omanyi omusajja wa mutakazi w'ekkapo yagamba uganda tetulina mirembe tetulina mirembe tulina eddembe okategedde eddembe n'emirembe byawukana eddembe kigazi omuntu mu ddembe asobola okuwemula towekoma nnyo kolinga kino yeri eddembe naye ng'aliyala naye omuntu ayina emirembe kati wano we tuli tulina emirembe tewali ddembe kuba olwebyo tajja kwogererawo wano okategere naye ate tulina emirembe osobola otambula essente obaamu n'akasente mu nsawo essimu wegikwata nobadese ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba firiya tulina emirembe naye tewalidde nti tojja kumala gakwata vidiyo ebitalina makulu naye ate emirembe weegiri kati Uganda tetulina mirembe tulina eddembe kati ate eddembe lye baaziba abannayuganda amaaso bo balowooza ti Pulezidenti Museveni yaleeta emiki emirembe namunagaani yiyi nga tolinaamu yadde esso mu nsawo nga tosobola nagenda mu ddwaliro mulago ne bakujjanjabirawo ng'ekkubo kati wuuyo mutabani wa gundi yafudde ng'osobola ovuga emmotoka ku kkubo n'ofeeyo ebintu by'ekisiru so tetulinaawo mirembe tulina eddembe otegera twetaaga ensi ng'ensi erina emirembe omuntu ng'afudde naye nga tafudde nakyo ng'ensi erina emirembe ga buli munnayuganda alina emirembe tosobola musambu gundi yafudde enjala hawu omuntu akyali mu nsi akyafa enjala eba nsi ki tibannayo omukazi wuli wali afa njala talina n'amazzi tasobola nakunywa amazzi kitegeeza bajja kweyambayamba alina awekwayina ayina awekwata ng'omuntu asobola otambula mpaka ku makya ava kukola ssaawa 9 n'agenda ewaka nga talina kyatya kubanga ensi erimu emirembe so teriimu ddembe okategedde tube n'emirembe omuntu onyuka ku ssaawa 8 ogende ewuwo waka nga teri akuba ku mukono nti ovaawa nga n'omusirikale bw'akusanga omuyitako obuyisi okujjako bw'akusanga ewatakkirizibwa kyawuoli era omusirikale waddembe okubuuza singa omala mu kifo okumala essaawa 3 nga muli awo muli mu kkuba mboozi waddembe okubabuuza abaayi muli wano mukola ki okitegedde kuba mu nsi ezaakulaakulana tosobola kumuyimirira kumala ssaawa 4 nga muli awo era bujja bali awo nga waliwo ajja ababuuza abaayi bukola ki era mukolerawa kira tukolera wano na wano kale mugende eka okitegedde naye mu Uganda omuntu anyuka ku ssaawa 7 ku mini price ate n'atatuuka waka mirembe kati ye embeera mwe tuli so fe tusaba busabi buli kintu kitereere okitegeera buli kintu kitereere naye bonna ffe twabimukwasa Mukama Katonda kuba yasinga buli kimu ye muyinza wa buli kantu lwakuba bagamba lubaala embeera nga nombiro kwotadde Katonda ayamba akoze ki kakati no inasema gyokoze nti musaba mirembe
na buli kimu kiterere kati awo nno mu bantu okwekyawa abasinga yinza obeera ngo badde okyebuuza abasinga bwe bava mu kusaba emirembe gyo na buli kimu kiterere mwe balabira ate Kyagulanyi oluusi ng'avuddeyo omukulembeze wa Nuupu nga bo gwe balabyemu essuubi ly'emirembe gyabwe gye basaba awo bava ku ate okumuwagira gamba nga bamwagala nnyo baki nti abantu nga bamuyirawo nnyo omubiri kumbe byebyo omuntu asaba n'atuuka ne yeekuwa ekisenjiro ky'okusaba kino nno kinene omuntu olina bamugumiikiriza nnyo n'oba osaba Katonda ng'olina kino kye weetaaga ne kirwawo walayo oba toli mugumu nnyo otuuka ne wookyawa n'obikoowa abamu ne bekyangira naawo n'akola ne byataakola nga tayitanywa mwenge n'agunywa nti kati omuntu mu mbeera ey'okwekyawa ng'asabye nnyo tekituuka n'abalaba omuntu akimwanguyiza oba gwakisuubiramu agenda okukimuyambako kyeyo nno embeera gy'olaba nti omuntu naba nga akoze kino ng'ayiriddewo omuntu yenna omubiri ne mwebuuza bye tubirebako wano eno n'oba avaayo n'akola ekintu kyakoze mugamba kana abasajja bakaagala okutuuka nno wano kumbe munebe balabamu emirembe gyabwe agenda obbayambako abayisiza eddoboozi mu mbeera eyo so kati nga tumaliriza nja kwagala weeta ensonga eno twalabye omukulembeze bino byonna era nga oluvannyuma lw'okukwata Idi Mutwe embeera eyo ng'ekyajjusa abantu bakaaba biki bafamire ebiddeyo ekaaba mukulu nno Honorable Geoffrey Lutaaya ng'avaayo ng'ajja aposinga ku mukutu gwe ng'agatugamba nti naye Abannayuganda banasituka ddi ne basukiramu ne bagamba nti ekimala kimala twali embeera gye twali twasuubira ate nga maze posinga ati ekyabadde mu comment section abamulumbye abana abadde nga abeetegese nga kiraga nti baali oba embeera eyo bagirinda dda bafulumye obusaggwa abasoose abamu ku basoose awo nga abataano nga yagambye nti owaayi abantu betutuma ate kati bebagala tutuma ffe nti omukulu ng'akyayinga kyategeeza nti omubaka batuma mutume mu palamenti ate kati ye alinga ekyo kyayogera musimayo abanavadde okulagawo nti kulaga nti ekimala kimala bakooye ekimala kimala ne basukiramu nti alinga atuma bba ate nti kati balina olulumba mu mbeera ng'alinga nnyonnyola nti ye ebimulemye okukola byalina okukola otereeza embeera ate agenda mu bantu ba bulijjo batuma bagende batereeze kyatereeza omulala navaayo n'agamba munne n'amugamba nti bwe tetukulabanga ng'oteesa ne mu palamenti tetukulaba ng'oteesa naye kati ate gana amanyi ogajja agamba kitegeeza oli mu kukooya ate ffe byolina okukolera ffe tubikolere bamugambye bingi nti sente mulya za bwereere eyo biki temulina kye mutukolera ate kati bye mulina okukola byagala ffe tukole nagambye kati kyasiza ekifaananyi nti kuba kyatwaliddemu bamembe palamenti bonna ekinjugiza embeera ya Julius Babirye naye kakatu kamu ke yakola nabidde nda nga balangira Geoffrey Lutaaya nga nabidde abalinga abakoonera dda Julius Babirye okumalako ekisanja nga naye tayigenzeeko mu palamenti naye nga takasente akalidde so kali ndowooza obusungu nalowooza nti bwava ku Julius Babirye atabuse anti ye Geoffrey Lutaaya nga bwe yakola ki ebimu kubifuula member wa parliament okubeera active bino wammanga ebimufuula okuba nga ali active wano olina okuba nga ku floor ya parliament tukulaba edda lwaki tetubifolowinga ate abo abasajja be babitulabiraba kati tukulaba era tulaba abateesa tulaba abateekawo embeera mu parliament ng'ovudde ku ekyo waliwo kye tuyita okuba ku gurawundi Geoffrey Lutaaya nga bwe yakola ddi ku gurawundi ne bwako kitere lwa lumu nnyo seba amanyi okugabira ku bantu ebyokulya n'agabira abantu eyo background nga tebagabira wa covid wano nga yaleetedde tonyumya nawe covid buli omu yagaba ne zaake yagaba covid bukyanga gwa tuli myaka 5 okyanyumya covid wabanga yadde bijja kunyiza twagala bintu bya ddala kubanga ekyambo yali azze kukiikira abantu beekakuuto okitegedde era nga tulagagenda kubeera active nnyo oba onfuna bulungi bazzawe kati kankubuulire ebironesa ababaka ba parliament kukola kubeera mu parliament kufaayo na kutuusa nsonga z'abantu ku fulo ya parliament ate ne mu bantu olina okusigala ng'okola ki ng'ojja si kujja kutuwa ku ssente wabula okujja okunoonya ebirowoozo mu ffe omanye tulina bizibu ki obitwale mu parliament